Bobi Wine is the smartest contender. Eyali abadde President Museveni is the smartest. Nga talina zi PhD. Bobi Wine okuleeta the uvote system. Yagireese kubanga akimanya akalulu ka wano bakabbira mu binary fusion. Binary fusion kyeki ku muntu wa bulijjo akitegeera. Akalulu olaba oyo Mugisha muntu. Baakola Mugisha muntu akakodyo. Balonda akalulu wano tulwa Lubaga. Balonda akalulu ku kyalo ne kajja bwe kati nga kali mu numbers nti owangudde 25 nze mpangudde 10 ne kalinya ku district bekatuuka ku district kakati ne bakateeka muzi wolu number osegedde kakati nkugamba fraction kwegamba kave eno nga onsinze bwe kati kagenda okutuuka mu district nga kali mu fraction kagenda okuva ku district bamugisha muntu yali akiikiridde Besigye enambole kati kage mugisha muntu aba nambole kati kavudde ku district kagenda okutuuka enambole nga kali mu decimal point kati Bobi Wine ngenda kulaga we yakitegedde naleta uvote omanyi kyakola buli muntu ku kyalo kwali oyina okuba ku diara form ekifaananyi ku village yo ku village wolondedde bw'ogikuba ekifaananyi osindike kitegeeza Bobi Wine akimanyi nti waliyo ekkooti bw'oba omubbi agenda kuba ne zidyala fomu ezo esooka nga tekanafuuka binary fusion otegedde kaka kitegeeza system gye yaleese yeetegese bw'omubba yayina plan ABC whatever kati yasoose yagikulaze ya uvote kyovala byabakama ate najja nakunama yagambye obalondera teyeetaagawo zi smartphone bannayuganda they are not interested mu international policy z'oyogera kakati kati no one can dispute amagye ga Uganda okuba Somalia kubanga we gabaayo gemaanyi ga Uganda ng'eggwanga buli muntu understands that kati Shira Gashumba wankozeemu ko bubi era nagambye Shira agenda okuyingira mu fight agenda okunkola obubi ate nga mwagala nnyo Shira Gashumba tuyambe nze nasanyuka nnyo gundi mwanyina ze Natasha ng'abuuza President Museveni obuntu ng'era we tukakwata tukaddusa ne tukakanya ne ngaba nange Mukama yatuyambye nga Natasha akeera ku makya mubuuza ne bateekawo essimu n'amubuuza kati Shira yafunye opportunity ebuuza President yandibadde amubuuza ebyo nti muzeeyi mfo ky'okugulawo tap kikulabisa togulawo tap ate ogulawo tap nga Uhuru alonkinga train kati Shira wafunye opportunity bannayuganda bonna tebagirina naye ate n'ogitta. Okay, bana Flashlight Channel Uganda tuyanziza mwebale kwekumira ku mukutu gaffe omuganzi nga wabula just nakumbale bedasa nozibalira wano lumu 2-3-4-5-7 zezibulayo tulaba ni president w'eggwanga addako naye nga tataba kumulonda tubasuubiza nti kati buli nnaku 2 mwasabe wisdom Kaye buli lunaku kati tukkiriziganyiza n'omukulu ono bannange kikulu baba bamulozo basula wange nedda tasula wange Kaye osula wange nedda 7 otambula ovuga amafuta naye era mwebale mwenna mikwano gyaffe so Kaye wisdom ayina okutambula ajje wano buli nnaku 2 kati n'olw'ensonga eyo twebaza Omukama atuwadde obulamu ate twebaza Omukama n'amabwadde obulamu mikwano gyaffe abali mu South Africa waliwo abali mu Austria abali mu Bungereza abali mu Chicago munsi zonna okutwaliza wamu twebaza nnyo nti akalulu kano ko kayindayinda kimanyi Bobi Wine naye abantu baba bakutte ogwokubiri kakati dinda kungatonna nchayanjula so Kaye wisdom wali tuli naye mukulikeyo mwenna abalabye kano ka video ak'omukyala ono simanyi bamugamba basinika amanyo simanyani oyo ayina ogenda ku dental gemwagamba agenda ku dental surgery toyanza comments mwazi tuwadde zizaamu amaanyi ate mmwe bannaffe abagambye nti bannyonnyole ne record tuli mitwalo emeka ana balaba kakati n'olw'ensonga eyo mwagambye mwabali mukata nti Kaye mwagala muwerera masters degree asigale ng'asoma neŋŋamba jakyayogerera
so mwebale nnyo mwebale ddala ekyokubiri tubebaza mikwano gyaffe mwenna abakoze contribution eri mukulu bya Rugaba okuwona omugongo. Mukulu bya Rugaba agenda suuka obulwadde ono obumuluma obw'omugongo. Contribution zonna tuzebaza twebaliza ddala. So ku milioni ze tubadde tusubye milioni nga 12 twakafunako milioni 3 mukoze kyamaanyi nnyo. Tukomye ne mukulu wisdom Kaye olunaku olwaleero. Era temwedabire namba gye nagibawa eri 0759 915165 0759 915165 awamu na MTN 0772 915165. Tuli basanyufu nnyo mwebale kwekumira ku mukutu gaffe omuganzi. So olunaku olwaleero tukomewo n'omugezi waffe omugezi wammwe wisdom Kaye bamwamwadde n'amannya simanyi panado simanyi stress killer simanyi abamu mulina mbuto abaana mugenda bayita wisdom Kaye nga ina omukisa wisdom Kaye wetujidde kumpa olwaleero ng'omusajja gwe bayita Bobi wine awamu ne family ye abamu kwabwa aba family members bamaze bambose eggwanga nti bagenda Bulaayi. Naye mutukize nti no covid mu Uganda gyali ne bwembanzi gyeko mask bwenti Kaye wisdom basigenda musiga kalwadde bwagijjako bwatinga njizzaako kakati ngenda jijjako nange ogenda jijjako covid wa Uganda siyo wa America nnyo covid gyali batukebedde tuli balamu anti uliriza kyengamba covid atta just kyengamba nti Uganda advantage tuyina nti omuntu onywe entangawuzizo osobola okuddira abantu Dr. Besigye yatusomesa dde kirungi n'NRM yamwebaziza ebyo bye nagamba nga NRM omuntu wadde opposition wakola ekintu kyebaze Dr. Besigye yatunnyonnyola treatment Kaye dinda komayi wiche nga tutambula betuti osoka mtu noba muka recap wiche tambudde etya bitu bye tuyisemu byonna omwaka guno kansoke njeko ono nyambala honorable Bakabulinde yesimbye ku MP bw'abawakazi omusajja oyo alwaniridde nnyo abayimbi ayagala abayimbi be Uganda omanyi abayimbi be Uganda balina kye bayita keeping up appearance naye ng'ebizibu bingi balina ebizibu ayagala ababe ne either ministry y'abayimbi nga bagigase n'ey'abavubuka kubanga y'abavubuka bagibbiramu nnyeri ebeerenga nga Nigeria ensi ezisinga ziddira ministry ya sports ne bateekamu ebya entertainment ne zitambuliraawo kubanga kati wana Uganda abayimbi yefako yekka naye njagala obbala musamanya gange nze Kaye wisdom mutabani w'omulaalo omubwati eyakulanywa amata omutali mazzi ne seriraka kakati mbadde nsaba mwenna abali emwe bali tuwagira nayagala n'aba bannanga abandyagadde okuwagira omukutu gwaffe guno mbaaniriza mujje essimu bazibawa mujje muwagire kubanga kati olaba abaana bano batambuza amafuta bakola kino bino byakolako buli sponsor nze manyi waliwo sponsor abakyatya campaign bimaga campaign kazimala okuggwa neje bali kubanga omukutu gutambula ba sponsor mwenna eno trust ne tugizimbye yino wano ki weeri ndabula abantu abakozesa Facebook account enfu mumanya ga Kaye wisdom nawe wenyini wobo wandikira abantu botomanye nzi Facebook account jenyina owandikako wisdom Kaye oba page erikonti Kaye wisdom yeyo ne abantu abalala usebo abantu bandaza abantu bagurawo zi page ate gwe nawe kati abantu bajja kugulawo wano page ya flashlight UG nga bagigudewo mu ngeri oba fani ba flashlight UG abagezi bali kulise batandiko gamba nti ate tusonda za kundi zani gwempulidde bya Rugaba nga bafani tusonda abagezi bali wano so weba ono ayogera essimu zayogedde mbane mugoberere ekyo nze sina Facebook account ndala okujjako erikonti wisdom Kaye yeyo oba ogenda ku Facebook page Kaye wisdom full stop now Mr. Katsoke tunyimemu walo kye bayite naku kye bayita uvote akantu ako kakulu nnyo tulina okutangaza eggwanga lino uvote kye kiba no bannansi batakamanyi tukasomeseke eggwanga omanyi nina akantu nali nyamba ono wadde ntufumula nina akantu ke nasembayo akalulu tukkirize tugaane mu nsi yonna babba obululu osegedde ekyo tekyegaanika ne wano gundi abalamuzi bagamba akalulu Besigye yawaabirako bakalu kali kaddi abalamuzi bagamba kituufu wabaddewo okubba akalulu
naye ekizibu ekiriwo bwe tugatta obulu bwe babbye they cannot overturn the elections nenga era babbye kakati newunya n'ababalamuzi tosobola kuŋŋamba okubba kuba kubba kyovola abazungu bakyatusinga nnyo yes Besigye yawaabira nti banzibye akalulu the issue wasn't oba banzibye kamu oba bubiri integrity wobba akalulu nebuba 10 kaddamu you a thief kyovola ono mulamuzi we Kenya yakayiwa naga mukaddemu magara yakayiwa nakola record yonna munsi yonna oyo kakati oyo yasigaza respect n'abaana b'abaana be bonna bagenda ba respect naye abewaffe abalamuzi bewaffe batula naga yes kituufu wabaddewo okubbira 1 wabaddewo ebyagenze bitali bituufu 2 naye it cannot wetubala abalamu. Can you imagine a judge nagamba wetubala abalamu it cannot overturn no a judge wabawo okubba kwakalu babiri busatu kasita kirabika bakayuwa otegede kyengamba naye principles za wano values twazivaako kyovola bana batukulembera bazivaako kati abantu ate baziri mu America esasa lya Georgia lina principle bwotoweza noba gwa wangudde bwotoweza bitundu 5 mu kimu tosobola kulya kalulu ka Georgia kyovola kaddamu nga ne Trump agamba nti banzibireeyo kubanga Trump kululi yawangulayo eryegundi ya Republican bagenze okaddamu nga Biden akoze atya alidinga nga akalidde ne senator era kati ojja kulaba mu Senate nga ba Democrats be basinga mu kitegeze birowoozo bya Democrats bigenda kuba bibikola ki byebifuga abantu ab'Amerika Trump lwakitakkiriza nti bamuwangula tasobola kikkiriza naye kyerabidde nti n'abantu kati value ne character kikulu nnyo yazisuula ali mukwata mu bibina ayogera bitakwatagana kati nga olaba abawano mifo ky'okuleeta ensonga eziruma abantu atunnyonnyola bino international policy nalabye n'omu era bannange nagambye njagala kunoonyako ku kojja wange Gashumba nalabye nga Shira Gashumba ayina olutalo lwayingidde walulabye omukulembeze gwanga Shira Gashumba anti kakati abantu bawano ekyanyambye n'ensanyuka ku level ya Shira yawandiise president n'amuddamu. Can you imagine a president naye ate basobola okukakola nga akakodyo nagenze okulaba yamaze obuuza president n'amuddamu kakati ekyazzeeko bifo ky'okuddamu buuza president yabuuza Bobi Wine kati ate natta kiri singa nabadde nga Shira Gashumba muto wange oyo mwanyinaze nandizeemu buuza president ekibuuzo kati abannayuganda ffe ba analyst tugamba ye president ofunye omukisa okuddamu wandimwongedde ekirala wabula tosobola kugamba Bobi Wine n'ogamba nti Bobi Wine oyina ennaku nnyo oba yagambye nnya otubuulira economic policies z'oyina ku Uganda ne international international policy zoina policy zoina ku economy ne ku international policy zotuleetera nangamba mwanyinaze mwagala nnyo Shira Gashumba naye ekyo kituufu osobola okuba wakibuuza nga kituufu naye abantu bakinterpretinga bulala ku lwa political environment eriwo oli abuuza Besigye yawandika monitor President Museveni naddamu n'amuddamu bbaluwa Besigye naddamu n'amubuuza ne tutambula wiiki nga nnamba nga ebbaluwa evaawo Besigye president n'agiddamu bbaluwa Shira Gashumba president we yakuzeemu ku Twitter kubanga yamubuuza ekibuuzo kirungi nti securing our future emyaka 3 mu emeka tubuulire bitya byokoze Museveni n'amuddamu ekirungi n'amugamba I'm happy muzikuru okuba ne interest mu ggwanga lyaffe naye okuzimba eggwanga it's not tekibanga ku yakise ekigambo kye ky'oluzungu ene mujja agenda kututa mu bisome siriwo nankani kubanyonnyola kati Shira yandibadde abuuza president ekirala yanimbuuza naye president wadde ndi muzukulu naye waliwo oluguudo lwe baguddewo wenkebera wano oluguudo olusinga okukolebwa ssente nnyingi lwaki ezaffe ziri expensive Shira kyennabadde njagala akole era Shira Gashumba kino ndaba nga kijja tukola mu bubi tewandisose va ku president kubanga president Museveni yavunaanyizibwe ku ggwanga lino Bobi Wine tannaba kujja gw'obuuza international policy actually bannayuganda they are not interested mu international policy z'oyogera kakati okay no one can dispute amagye ga Uganda okuba Somalia kubanga we gabaayo
gemaanyi ga Uganda ng'eggwanga. Buli muntu understands that. Kati Shira Gashumba wankozeemuko bubi era nagambye Shira agenda okuyingira mu fight agenda okunkola obubi ate nga mwagala nnyo. Shira Gashumba tuyambe nze nasanyuka nnyo gundi mwanyina ze Natasha ng'abuuza President Museveni obuntu ng'era we tukakwata tukaddusa ne tukakanya ne ngaba nange Mukama yatuyambye nga Natasha akera kumacha mubuuza ne bateekawo essimu n'amubuuza. Kati Shira yafunye opportunity ebuuza President yandibadde amubuuza ebyo nti muzeeyi mfo ky'okugulawo tap kikulabisa togulawo tap ate ogulawo tap nga Uhuru alaunchinga trainee. Kati Shira wafunye opportunity bannayuganda bonna tebagirina naye ate n'ogitta. Wandibadde tova ku president mubuuza kubanga akuzeemu ate nodda ku Bobi Wine. How can I ask Bobi Wine international policies gy'alina ku Uganda? No, tengasa. Bobi Wine kyaliko ayogera bintu Shira ukimanyi ffenna tusomye economics tusomye eki waliwo n'ebimu bye twasoma bitatugasa. Naye yasoma oyo. Sijja mwatakinga ye Shira asoma oba asomera. Oyo mwanyinaze muto wange. Katukkirize osanga asomera ku online. Kubanga kitegeza yakatandika kusoma mu COVID. So the brain is not yet mature. Don't waste your time to discuss about that person. Kati njagala addeyo opportunity leme musubwa addemu abuuze president. Otherwise abantu bagenda kugamba nti bakozesezza obuuze nga walaba ono Zari kyakola ng'abuuza academic papers. Sari yasomawa akola bukozi mu saloon teyagenda na kutina beauty gunankani yakufuna chance n'afuna omugagga omanye tulina baganda bafeye ebusoga abo bawala abeeru abo balaba abo bawala abeeru baba agire naye just obweru bwe batunda kakati yafuna chance abaganda bagamba nti yaddeko ng'omubwe mweru anti omweru ne waba agire tomulaba kakati olaba oyo muwala yayambibwa n'ava n'akayindo bwakati pumping oyo Zari na pumping amabeere n'akola atya kakati yalaba ye mulungi nalungi wa Uganda yagenda kubuuza academic papers. Let me tell you genda mu nsi yonna abantu abakoledde amawanga gaabwe tebalina PhD they are not doctors. Nobody go musibako nti yali doctor teyali doctor yali mulimu wa bikajjo ewa Nyerere tabangako doctor yakyabwe. Kaye now tudda ku kinyakigala okutereza muko Ochimanyi, there are people abaloza nti nobeero. But light skinned ladies. But they cannot even light in the darkness. So what I'm trying to mean philosophically, let me tell you. Even if her being brown and light skinned, she can't light when umeme disappears. Ngamasazi gageze munzikiza. Mwina musigala muchizikiza. What I'm trying to mean, whether Sheila asked that, whether present, whatever it may, Sheila's brain she's equivalent. I cannot define it, but she's still young to that level. Shira, she was just being used. Shira nze anti kati abantu bagendo kivunula. Nze Shira chemmugamba woba ofunye ngo opportunity Shira no wandika president n'akuddamu mulemereko kubanga yavunanyizibwa ku ggwanga. The president abakibadde kifaananyi ki tuganda naye bannange oli muto wange kakati kyogaba bamuteze kifaananyi nakyo kisoboka ebye Uganda byonna kati let me tell you n'ekintu ekirala ku bawala abeeru kyenjagala obbagamba njagala oddeyo gye wasomera okimanyi nti n'abawala abaddugavu ffe mu masomero ge twasomera ng'abo abawala be twayitanga agire nga wanu boogera nnyo oluzungu ate bagezi nnyo. The agile. The agile, yes. No, the agile outside, but their brain is very beautiful. Ngendo kugamba wochovola abawala bano bola babalungi simanyi bekolako lipstick omanya abawala bennaku zino banne winsaba na Uganda asale ekisige bwati ne kivaako naleta ekisirinza ate nasiga no gamba how can you kusala kisige naleta ekisirinza kakati chovola ba ebintu byewunyisa era abawala bennaku zino tetukyafa beauty omanyi osobola omukwata bwoti n'omutwala mu buliri ogenda okulaba nga byayogera ebyekisiru enjala mpanvu bweziti n'ogamba obaona anaaba atya ebitundu bye enjala bwe ziba bweziti ebitundu byo binaaba otya kakati ogenda okulaba nnaku 2-3 n'omwetamwa ne bagawayi omusajja dokita yava ku oli omuwala yali omulungi n'ayingizaawo omuwala ali bwati kubanga obulungi bw'omukazi buba mu mutwe. Not the outside. Not the out. Kakati ate obulungi bw'omusajja buba mu nsawo. Kyovola naffe katika nkubule naffe abasajja abaana batulumira mu nsawo ogenda wane Lubaga nagenda omwana wange oli yangamba wisdom oyo omukyala abadde
nakumeka konze wiki nagamba account ye yimiridde etya ne mugamba lwaki duko babuuze ku account abasobola okubanga bakulabye kubanga yatuuka awo Namirembe Dr. Ndiwala namuteeka mu kati muka private atalabye wisdom misera biri fe twali bamanyi mu gospel industry kakati ye yamuteekera mu kagundi Dr. Ndiwala noyo we Namirembe timanyi Namirembe namuteeka mama abaana ennaku zino tugula bagule otegedde kati obulungi bw'omusajja era ndaba abavubuka bana ababeera mu ghetto ava mu ghetto nga yambadde engatto njeru naye mwattu n'atambula n'atuuka ku kolansi nga tukuli wadde kafuufu kati nga bamasterinze kutambula bato beekuba obuwowo mu njala mu mutwe mu kamwa mu ndi bonna bakoze bode omulaba ku TV bali bati oyina six pack ezo six pack I rather remain with the one pack nenga nyina six pack nga za brain kakati gotola bebe wulu bwakola yakuboka ekifaananyi ng'akyuse bwati nenda basumbuusa nga wansi yakula bwati ng'akyuse neŋŋamba era ono bebe wulu osegedde ng'ali bwati mbwalaga nze ekyo kisajja nekisanga ku muwala nga mukwano gwange nkiyira amazzi we need brain so day afo kiki mbadde nkugamba Bob Wine you don't need to ask Bob Wine international police no Uganda nga tonnaba kugenda kukola ku international police babuuza kikyo tutalede ku table kyovolaba before Rwanda tuku ame mu Congo Kagame yasooka kulongosa Rwanda kubanga kyate kikola makulu kusitula amagye gatwala Congo Somalia nga Rwanda amalwaliro mafu otegedde kyenkugamba kakati Bobi Wine ayogera ebintu ebiri nomo kyovola ngamba abantu b'NRM ebintu byemwogera biri abunomo tebikyakola biringa St. Lawrence Seaway what am I going to learn if you tell me nti New York we are talking New York ne bennasoma otuuka mu New York nga birala ne bibakusomesa kubanga ne yakusomesa yali tatuukangako wadde ku airport kyokka ti kyakusomesa New York you know the New York let me tell you Bobi Wine annyonnyola ekintu nga kiri so simple and on the ground tokireeta munti x times 2 equals because ebita no tonyinyonnyola x times 2 nyinyonnyola eddagalo ngamba otya nti medical store Uganda simi medical store ekeera etya buli mwaka ng'erina eddagala lyeyo nga lifu ng'ate ewaffe empigi teri ddagala what is the science there naye ng'oli mukuŋŋamba mbwakulembera Uganda medical store mbu doctor in bitya simanye whatever that is stupid very stupid kyovola baamini akyabasinga emirundi 10 muli wano twasamidde ku bombadi yemu ng'amini yaleka ennyonyi 38 naye nga tali mu butaala buno ataasome yali agoye akawunga yakitegeera tulina okuba n'ennyonyi 38 naye tuli ku bombardier New Vision ekuba bombardier ne today tomorrow the other day stupid tunaaba ku ekyo kimu ye bombardier bagambi musinza sente mmeka ye ezo bombardier ze mugamba the issue is not tunnyonnyola kati nalaba omusajja wa civil aviation simanye doctor vu yenna ali awo gwe doctor nga tonnaba twasamira Idi Amini yali owa P1 eyali agoye akawunga nti yakola kiyaleka wa 38 kakati abantu bakyali ku international police economic police physical police that does not put medicine mu twalido you get the point in Kaye wisdom buli mwaka bokyeddiga nti eddagala lyafudde kagamba bali miramira ne bawonawona ne lisigalayo bagamba katulyoki anti kyovola abo bana abasajja abeeyita ba nationalism tebali they are not patriotic they are not they're just lying. Ne president abaka no close oba bava Zambia abatufuga bano baleka bava Zambia. Saba na Uganda. You can't tell me nti gwa kulembera simanyi Uganda medical store. Nga buli mwaka oyo buli mwaka boche ddagala. Buli mwaka boche ddagala. Eyo tima lya Rwanda njagalo batangenze nze wendigenda nenfuna chance ya Kagame bwenti. Is the best president I've ever seen. Dioche oli Kagame akusalako addire akaso n'akusalako obugalo n'omukono n'agutema bwati n'agufumba kati Kaye wisdom tomusiri walirako olaba ekintu bana Uganda abatulaba katubasomese ekintu kino nanko tetunakutuka ku bota fona ko lwaleero okituufu oyo kyote eddagala ne oba rules bayinza okuba temumisquotinga mmwe bantu ba government mbamanya abamu kumwe mbabulira don't misquote me we are trying to explain what should be done yes. Maybe these people bagula eddagala nga lyafadda ne libeera mu store kati December ne balifumba nanyimyanga naawe
kuba uliriza kati labayo engeri gye babba President Museveni bagenda ne bagula eddagala effu bali bayo nga bagenda disula kuli nerye bocha abasoli batereka dderi afa ne bajja ne balyocha kubanga lye batumye teriwe. You can't ban medicine kuli buli mwaka babandinga and you tell the world that you say Ugandan otegere kyengamba bana abatufugo bava Congo ba Zambia olaba omuntu ng'ali mu office bwati n'ogamba bono omusajja avaawa so de afebyo ebyo nga ngenda kutuuka ku uvote there issues waliwo abantu abadde bamanyidde okuya ssente z'obwereere mu zi gavumenti zino nga naye ekizibu kyayo dokita tokemebwanga okuliisa omuntu nga takkuta bano balina appetite weba libido eri waggulu libido eri ku bantu ba movement oliabba abane billion bwati najja nabba emitwalo 5 baba libido eri waggulu kyovola bangamba President Museveni lwaki tosala ku bantu abo mitwe bakuloga kiki kwata mutwe gusaleko bwoti ensalabe ogenda gokimanyi President Museveni naddira eribi n'ateeka ku square n'ali kuba amasasi tebaddamu kubba neno osanga kawo w'empigi owe Masaka nga mubbi sente ziva agulu ministry ne basitolako ng'ono ashegedde bansayiningisiza milioni 3 naye bampadde 2 ne zigenda nga zikka nga bazigenda otutuuka ku district ng'ezaali milioni 3 ziri milioni 2 kati oyagala oli omusajja eyasaba 3 akola atya now Uganda yeewunyisa ate kabye nnako kakati tusooke kagundi kalulu ko ngami kayuvote tusomese ku bantu let me tell you bana Uganda tutababuuza you being a Ugandan does it matter gokwera muna Uganda wale badeka nwebuza nti ndi muna Uganda are you proud of being a Ugandan you guys in diaspora do you feel the love of the nation do you feel the love of being a Ugandan do you feel that a Ugandan like an American banagamba no please unze ndi mu America inchi nekankana bwiti kwanti no mu America wali twetaga no muna Uganda tu agendeka bugeza gamba mu Ugandan bagambe ye yenseri mu ejwa tusubiza Uganda empya awa bana Uganda tebache obyogera ebyo nti amu Uganda ne lwachi babyogeranga ebyo bifu era ojola baba byogera ebyombu e Uganda I'm proud to be a Uganda proud to be a Uganda my heart you mbulira era luli twayogeranga ng'okyewulira neka tosola kwogera nti I'm proud to be a Uganda ng'oli London nga abazungu wali balaba bantu bewa mbakuba migo wekwaka bwekwesi tonyega oyingidde London atonyega ebyo onyege bajja kulabanga naawe omutuju bamanyi buno obusajja kye butukoze nga buddira ku social media bukuba abantu bukuba bannamawulire ng'abantu balaba bukubye bannamawulire ng'aba enseraba omunamawulire n'akanyuga n'ayiteeka emikono waggulu ne kamera ne bamukuba naga President Museveni aba security aba bakuba abantu mu kamera tebakwagalangako kyovola Bobi yabasubiza akakadde kirabika ndowooza bakuba abo bantu bekalakase kubanga akakadde bakeetaaga bakuba bagamba okola ki wano now Bobi okuleeta the uvote system yagireese kubanga akimanya akalulu ka wano bakabbira mu binary fusion ku muntu wa bulijjo akalulu olaba oyo mugisha muntu bakola mugisha muntu akakodyo balonda akalulu wano tulwa lubaga balonda akalulu ku kyalo ne kajja bwe kati nga kali mu numbers nti owangudde 25 nze mpangudde 10 ne kalinya ku district bekatuuka ku district kakati ne bakateeka muzi wolu number osegedde kakati nkugamba fraction kwegamba kave eno nga onsinze bwe kati kagenda okutuuka mu district nga kali mu fraction kagenda okuva ku district bamugisha muntu yali akiikiridde Besigye enambole kati mugisha muntu aba nambole kati kavudde ku district kagenda okutuuka enambole nga kali mu decimal point ate nga mugisha muntu maafi amutegeera kakati kyovola bannakituuma akalulu kawo ne bakabbira mu binary fusion kano bakabba kweli kava ku kyalo ng'otegedde nina 10 nina 9 wekatuuka ku district ne kadda mu fraction otegedde kaba mu fraction
kakati bagenda okatuusa Nambole returning center nga kali mu decimal kati nga gwe waleesaawo bamugambye nti empigi kandidate wange awangudde n'obuntu 100 ono awangudde kakati bali bakatadde mu decimal point ate ne baba bagezi bagatta basobola okugamba tebagireetanga mpigi bagamba mawokota north kati awo wonna mu decimal tinga no wandikutte calculator board kati bagenda okugatta zimawokota north awo na decimal kakati ne bakagatta lumu mu district kati ne bagamba mukati kavudde mu decimal bwezi nga wonna mugisha muntu bamutabula omutwe yabitegeera era mugisha muntu ya signinga nti batusinze yakitegeera wayiseewo myezi bena signinga kirabika bifu binary fusion kakati Bobi Wine mugezi bwe yakitegeera kyova olaba nagamba these elections ya Bobi Wine is not all about 2021 know what is going to happen after 2021 Bobi Wine nga alabye mbadde mukuba ku lwegundi ku mmotoka nadda mu kalulu Bobi Wine oba ne bakasazaamu agenda okukaddamu ajja kuba ne helicopter ngezo ate si munaamukuba nuclear sibitya munaamukuba bomu agenda kuba ne helicopter aina solution kubanga katosola kunga Bobi Wine yafuuka miliyoni ya ku myaka 23 akulazeeko nti campaign ze asustainize taina petrol station nga besije kati Bobi Wine ngenda kulaga we yakitegedde naleta uvote omanyi kyakola buli muntu ku kyalo kwali oyina okuba ku dyala form ekifaananyi ku village yo ku village wolondedde bw'ogikuba ekifaananyi osindike kitegeeza Bobi Wine akimanyi nti waliyo ekkooti bw'oba omubbi agenda kuba ne zidyala form ezo esooka nga tekanafuuka binary fusion otegedde kaka kitegeeza system gye yaleese yeetegese bw'omubba yayina plan ABC whatever kati yasoose yagikulaze ya uvote kyovala byabakama ate najja nakunama yagambye obalondera teyeetaagawo zi smartphone teyeetaagawo zi kamera nani gogenda okugana smartphone ye nze nagulidde maid smartphone yange ngamba sigireeta kati omugaso gwa simu gwaki ate kati teeka kiri ngamba sijja na simu ku polling station ate yali badde baliyisa ne parliament eri mu recess teyasobola na diisa andi kakakye nkugamba nze ndowooza nti byabakama byayogera ataligasi ya president Museveni byabakama byali mu kwogera yatandika ogikyekula cucu ligasi ya Museveni kubanga byabakama wotandika okugamba nti we balondera temujja na kamera temujja na tosobola kugana nze nyina kamera yange kati ogigane ekuba bifaananyi tosobola kuŋŋamba kyoliko naye yakunamye aba akunamye byabakama oba okunamye naye nze president wa Asirika president Museveni byabakama ali mu kutta ligaseyo otegedde kyovola akaana ka Bobi Wine kagezi kagenda kukunamiza ddala kagenda kuba ne dyala form kagenda muwebula ajja nasooka giteeka kiruhura gye weepankira ajja naye alonda agisangeko anti kati akaluwe kaba kakyukira ku district nga kaze fraction ku district ayajja gatta biri byategeera fraction bye nga tabikola ki bino ebya decimal point ku national level nga tabiriyo kikambwe Bobi Wine is the smartest contender eyali abaddewo ku president Museveni is the smartest nga talina zi PhD bolowooza ebyo lwaki olowooza bye anti kati kyekugamba kyobola nalaba omusajja nalabako olumukasiku ng'agamba Bobi Wine simanyi waaseka amannyo gaggwayo kakasi kasita agago tegaggwayo kasita akusinga omukazi omulungi omukazi alina enzaalo simanya nnya yitungo newe omulabo oba oyagala mukubambaga the next day alina mugamba omukazi alina enzaalo ezo mu obuwala bwe muyina buli awo bwonna negundi kakuzaalira omwana omukono obubere bwagwe liyitungo ayimirira awo alina enzaalo nnya naye oyagala mukubambaga ate ng'akulaga asiiba mu nnimiro asiiba mu bino naye oyagala mukubambaga abola nze bansobera omukazi n'omuleeta ng'asukka oluzaalo olumu n'aba ng'akyali beautiful omutanga
nga teyekolako si bino bye bapapinga bazzali ababeere nga bali Bulaaya oyo muta kakati Bobi Wine nagamba nti afudde abantu betwali tuyita nti bagezi okubanga nti baki kakati Bobi Wine gwe wavuma nti wa MDD akulaze nti akoze Besigye ani ono yali mu UN simanyi opiyo byebiki ono lalo otunu bonna tebakirowoozaako kukola system ya uchi nze kyengamba byabakama agenda kutanishinga legacy ya President Museveni nti kakati naffe tutudde bwe tuti bw'otandika okugaana abantu okujja ne kamera ebalondera kikyoba okweka results abaana bagezi kyobola nono president w'abamalaaya yavuddeyo n'agamba mugende mwambale t-shirt za movement mujje mulonde Bobi olaba abasajja batuyiya Bad Black yagambye yambala t-shirt ya movement ogenda ojje olonde Bobi Wine abantu bakoowune kiba kyetaagisa kujja na girlfriend munyankole ajja kujja naye balondera gwa police oleme bakwatako lowooza bali mu kintu kumba nze kulonda Bobi Wine goli mukubawa magezi naawe ate mbawa magezi beba byewanze mbijjeeyo ku gundi ati kati nkugambye kati lwaki mbyogera President Museveni eri odi we yaggwa mu nnaku tulina mmeka oba musanvu twetereeze otherwise Bobi Wine atuli wala mu buli kimu nagambye yafuuse jeni simanyi nakigambye wakingambye nti kati waba jeni alina force anti kakati watandika okuwandika nga gwamuddamu jeni naddamu kakati naye by virtue aba afuuse jeni otegere kyengambye kakati sibino wandika simanya uniform genda mu Sunday hastiko mawo omwana ayiga target wali nakuba target nga ne Sunday asije wasomera tebikola ba target wali nga ne Sunday hasteri kale kakati n'olwensonga mekonoja fana flash lecture mu Uganda your topic discusses okulaba ntino you vote chechi you vote ekoletya you vote noto nga toina data no batoina babita batebira you vote katika nkubulire ekintu kimu the issue is buli mu issue eri wali ku diara forms diara forms ko bateka results zo kyo mu village yo nti Bobi afunye bwebuti Museveni bwebuti bano bakatumba nini tubaveeko katuli ekisawo kiri Bobi Wine President Museveni kakati diara form mwenna abesaidye no buli omwazi signinga nozikuba ekifaananyi kati abana bagenda ziteekayo yeyaleso mukutu n'okusindika otegedde ate yagambye mubere kakati nze bwe ndaba yo omuntu azze n'abikuba ebyo n'akuba obutajja na masimu waliwe balondera kitegeeza gwe namba 1 enemy ya President Museveni ne wana ali akalulu kijja kuba kitegeezeza mwaka mubbira kale mutukize banaffe bana flash light channel Uganda tuchali ne mukuru wisdom Kaye ngabe mulaba agenze kunyako kachayi au mulemu ko katukomene twade tubasomesa you vote ekoletya ne bagambe bagende balonde ate tube guide banange nakuzomezi 14 teri kuzikiza teri kuchusa akalimi beda matuka tuvuge matuka fa driver esoka neba mu zero ne yambuka mu yera normal speed so speed kasiketa bukabweti no kubula siesa speed kaseta bukabweti kabakachi tikaba kare kabaka good na yate kati labayo nabagambye bwenti inze sifa yani kugenda kulonda mwena mukimanyi nti nze pakira President Museveni I would like singa nali President Museveni kalulu kano nandivudde zino ennaku neŋŋamba abantu kankyogere bulungi teekano muzinda nandigambye President Museveni na singa to me nandigambye abantu nti mumpe kino ekisanja ekisembayo sikomawo muleete wano nsayininga endagaano yandibadde tteeke tumongere yetaano anti nkubuulidde kati ekisobola okuyisaawo luli nagamba kusaba nayita abasumba bengenda okwogerako akatono nga tukomye wano tugenda kukomawo ku Bobi Wine family njogere ku basumba n'abayita of course nalama abasumba naye abalala ba sente bajja kulya mmere na sente naye kakati nze nganze singa mbadde President Museveni the good thing I'm not nandize nengaba na Uganda bannange ngenda kukola endagaano bwe mumpa kino sidda muleete olupapula nsayininge ekyo ndaba kikola naye Bobi Wine woolabanga ng'abantu bazze okulonda mu bungi ng'alese ne you vote twekabiri another thing is olaba byabakama ebyo yaleese bya simanyi
area biki obupapula location slips goza lwaki bize kati kana kalulu kugambye ojukira nagamba another hand of God imposing another hand of God yakikuttemu abo bakama bakimanyi nti bannayuganda akeera okunonya ssente za leero tasobola kugenda n'asanga layini simanya akimye location slip n'enkya n'akomawo kati batandise akalu katandise dda waliwo gwe nalabye ng'alondera erubaga bamukanyusa enansana kakati n'olwensonga eyo babita batya obupapula obwo location slip simanya voters location slip bannange mbasaba mugende muzinoonye kuba ojja kwesanga oli wa Mmengo nga bakusindisa eggulu oweggulu nga bamusindise Kampala naye interest y'abantu ennaku zino interest eri mu ba president nkubuulya professor Bobi Wine kasita making sure nti ayisa abantu bonna mulonde inze kasita balese bombadi ennene ojja kusanga nga wano tugenda kwogera ku Bobi Wine ogenda kulaga family z'abantu amu nga tezirimu zakitadda tukomawo katubasibule nze nkulage nga family z'abantu amu zaava dda so nolwenso emikwano gyaffe katukomewo nga tukyali n'omugezi waffe Wisdom Kaye